gera kwange tekuleta kuyiwa musayi, and I liked their conclusion. Tibuli muntu abadde ayogera ne olwokuba ekizibu kye baalimu mu 2017 obaddolanga buli muntu yena concluding please much as I'm Ruto, I'm Laila, but Kenya should remain. That's very important, and that statement was very important. Abantu close anti niwankubadde bino byonna but we shouldn't go back kubitwaita mu 2017 ekyo kibadde very 2007 ekyo kibadde very vital kubanga bateeka okuba nti bayigira mu kye bayitamu. So naffe nga bana Uganda John Ken Rutamuzi manyi nazindi wala namwe mena tulina okumanya gye tuvudde history wa determininga nnyo okumanya wetulaga statement ze tufulumya zireeta okucankana zigenda kukola ki because ne wankubadde John Ken ayinza okubanga wa CP mwana zindi wala nga NUP nga mwami Romushana wa go forward, but there is Uganda etugatta ffenna awamu gye tulina okubanga tulimu. Ndowooza okkiriza webale nnyo nkwebaza nnyo n'emikono okkiriza nti mu Uganda NRM tewangawo space ya free campaign or information. Let me finish my submission. Echala akalulu kano kabadde based on social class. Botunda campaign ya Ruto badde yogera ku mwavu. Yes, abantu you know abantu abayita mu buzibu okubeerawo. Olaba Ruto, he's been campaigning against powerful families. Bolaba Gideon Moi, mutabani wa Moi, of course the Moi family, the Uhuru family, the Kenyatta family, the Laila family. Oziraba, these are strong families. Ezibadde them politics for a long time. Kwa tata wa Laila omumanyi what he was. Botunda tata Uhuru nga bwali Kenyatta. Kugamba olabenga Kenya badde divided on social. Actually, obulu buno bwaliko mu France. The ngolaba social classes kati Kenya olwaleero gwe mulundi ogwasoose maybe ku mirundi egibadde wadde nature tribe tekibulamu maaso eyo naye olaba nti babadde babesinza akalulu kaabwe ku social class. Ruto yavuddeyo n'agamba nze ndi ku muntu wa bulijjo. Ruto omulabo omusajja yabotola ettaka nga akatiko talina background yabazadde be nti babadde bagaga. Of course for him he's been because ndaba Moi yaleeta Ruto. Yeah, but let me finish this first. Yes, Moi in wankubade aleta Ruto, but you see Moi has a son already called Gideon Moi. Gideon Moi alikusaidia ya Laila Odinga. Laila Odinga family nga bojimanyi mwami Romushana, Moi ne family nga bojimanyi, Lai Gundi Uhuru ne family ye ne Kenyatta. The powerful families were like the weak people in Kenya abatalina nnyo bwe bali versus the powerful families, and I think Ruto kina kisobodde okupenetrating. My question is, tusobola okutuuka mu Uganda, it's very important abantu nga batunula tusobola okugamba nti no Ruto munaku nga is one of the richest people in